Mugamba mutya mwenna abali ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe kyembasaba mugende maaso n'ogyegattako kigenda kuba kirungi. Olunaku olwaleero njagadde twogere ku buwale bw'omunda obw'abasajja. Twogere ku buwale bw'omunda obw'abasajja, tusooke kwogera ku buwale bw'abasajja. Okusookera ddala abasajja obuwale obwo bwe mutera okwambala tuziyite pajama, naye nga obuwale obwo obw'omunda kyandibadde kirungi nnyo bw'oba oyambala, bw'oba ogula akawale k'omunda, gula akawale nga kaneneko ko wansi. Omutaka oyo tasaanidde kumutugga. Abasinga mwambala otuwale nga tobakwata, omutaka n'omusiba n'omunyweza, oluvaawo ng'ogamba nti oli munafu maanyi g'ekisajja. Ate nga gw'obyereetera buli lw'oyambala akawale ak'omunda akakwata ennyo, n'oddira omutaka oyo n'otandika okumunyigiriza ng'omwebasa wansi oba omuteeka eno ku mbiriizi. Ebiseera ebisinga buli lwasiiba ng'ali bw'atyo amanyirirayo okukakkana n'afuuka omulema. N'osanga omuntu ng'omutaka atunula gy'ayagala, ofuba okulaba atunule makkati ye ng'atunula mabbali oba wansi. Kati n'olwekyo muve ku buwale obwo obw'omunda, obuwale obutini obwo bubakwata mubuviireko ddala abasajja. Obuwale mbuviireko ddala. Nze ndabira ddala ennaku omusajja n'ajja n'akugamba nti omutaka wange nti mulema, oli n'agamba nti omutaka wange yafuuka mulema, yatunula wansi, yatunula bbali, n'owomukomyawo mutereeze takkiriza. Kati n'olwekyo mulekeraawo okwambala obuwale obwo bubanyweza obubakwata. Empale ze mulina okugula mugule wali ennaku zino twambala ebiwale, so ekiwale ekyo osobola okigula okyambalira munda bulungi nnyo. Tekiba kinene wadde nkiyise ekiwale, tekiba kinene. Kagala okufaananamu nga bw'olaba omujoozi gw'omupiira. Ndooza tutunuulira omujoozi gw'omupiira, empale ebeera ey'omujoozi. Kati ebiwale ebyo bitera okufaanaganawo ebityo, oba obuwale obwo bufaanaganawo butyo. Mulekeraawo okwambala obuwale obubakwata, mugule empale ezo gye ziri. Empale ezo so ezimu ziri mu 50,000, endala $1 bw'ezo kisinziira wa w'ogiguze. Empale ezo nnungi nnyo. So n'ogenda ku biiki mutera okulaba abaana abalenzi ajjamu bujjampale n'ayingira amazzi, ajjamu bujjampale empanvu n'asigala mu kisooti ekyo kyasigalamu n'ayingira amazzi. Kati nammwe abasajja mukyuseemu, mulekerawo okwambala obwo bupajama obwo obuwale obutini ennyo bubakwata. Mwambale ebiwalewale w'ebityo. Ebiwale gye biri nga birungi nnyo, nga si kiwanvu, nga kikoma waggulu bulungi nnyo, kwegamba ng'osobola n'okifulumiramu ebweru n'oyimirirako ebweru nga tekirina buzibu. Ezo ze muba mugula. Mulekeraawo okugula obuwale obubakwata, bugenda battira amaka gammwe, amaka ago gennyini ago agabeera ku mubiri gwo. Obuwale obukwata omubiri bubi nnyo. Buli obunyigiriza omutaka oyo, omutaka aba aggwamu amaanyi, obeera onafuwa. Mukimanyi bulungi nti ennaku zino abasajja mwafuuka bansindikanja-ke. Kati ate w'ogattako okwambala otuwale otwo tupajama otwo tukwate nnyo, kimanyi nti amaka obeera ogasse. Amaka buli w'oganyigiriza nga amaanyi ganafuwa, nga ganafuwa otandika kubeera munafu, nga nawe kennyini teweetegeera, naye nga tekikuviirako obuzibu kwambala buwale obwo obubanyweza. Mufune ku mpale nga zisigala zirebera. Sinakiyiti singa obeera nga tugeze nga osibyeko ewaka, pajama giveeko, toyambala buwale obwo bugiveeko. Yamputekako buteesi mpale yo, omutaka abeere muli nga yeewuuba, okitegeera. Bwe kityo bwe kyate mulekerawo n'okwambala empale ezo ezikwata ennyo jiini ezo nazo za bulabe nnyo. Obwo bukwata ennyo bubi nnyo kuba jjukira omutaka oli ofuba okulaba ng'omunywereza makkati n'obanga amwebasaamu n'omunyigirizaawo n'aba nga teyeetaaya, oba oluusi n'omuteeka ku kisambi kuno n'omunyigiriza ku kisambi n'abeera ng'awulira teyeetaaya. Gwe njagala ofune engeri oba bafune owantu ebakunyigiriza, olaba oba onaafuna emirembe. Kati kimanye nti n'oyo omutaka tasaana kunyigiriza kumumalako mirembe. Bwe kityo bwe kiri. Banne mubeere abasajja mwefeeko, teri agenda bafaako. Ebintu nga bino bye mbagamba baba bwotyo naye ate kyamakulu
kuba bikyasinza obbamalako emirembe okunafuya amaanyi gammwe bye bimu byebyo. Kubeera ng'otulugunya musajja muno n'omutulugunya n'obeera ng'omusibire wantu wamu teyeetaaya. Nkugambye bw'obeera ng'osibyeko ewaka akawale k'omunda tokambala kwolwo lw'osibyeko ewaka. Osobola okusiibako ko mu kkanzu, toteekamu munda mpale, okitegedde, toteekamu munda kawale kali, funayo ekiwale kyekinene ekiwale okiteekemu munda osseeko ekkanzu, otambule ku kyalo okwo mpolampola ng'oli mu kkanzu nga n'omutaka naye yeeyagala. Mukitegedde bulungi nnyo. Mulekerawo okwambala jjiini ezo ezibanyweza ennyo abasajja, n'ekirala muve ku buwale obutuli ennyo obubanyweza ennyo. Mugezeeko okulaba ng'empale mufuna empale engazi wansi ng'omutaka ajja kusigala nga yeetaaya, ne paajama mufune paajama ennene gyeziri paajama ennene. Mujja kuba bulungi nnyo. Mukwegamba mulekeraawo omutaka omumalako emirembe. Bye bimu bibaviirako okunafuwa n'oba nga tolina maanyi ga kisajja, n'obeera ng'oli munafu, omutaka n'aba nga yeewesa atunudde walala, bw'oyagala atunule walala. N'olwekyo ebyo okubiwona mulekeraawo okwambala obuwale obubakwata, mufune ku mpale obuneneneko, kijja kuba kirungi nnyo. Kati eddagala lyensobola okugamba nti lijja okuyamba nti likutereeza eggwe yakyama, eyadde eno yatunula eri, kyenyinza okugamba lekeraawo okwambala empale ezo. Omutaka abeera ajja kukomawo bulungi mpolampola, omutaka abeera ajja kudda mpolampola. Bw'obanga olina ekizibu ekyo nga mutaka wo yakyama nga yalemerayo, kyenkusaba osobola okubeera nga paajama ozeesonyiwamukko. Ate ekirala yambala ku mpale tuziyite gentleman ate nga nnene. Weba jjiini ebeere nga nnene, kwegamba va ku mpale ezo ezikunyweza ennyo. Omutaka abeere ng'asobola okubeerawo nga yeetaaya bulungi nnyo, kitegedde. Eryo nno ly'eddagala erisooka. Ebyo bye mbagambye eddagala erisooka ku ggwe eyakyama, ku ggwe omulema nga omutaka wo yalemala. Eryo eddagala erisooka. Sooka okole bw'otyo, ojja kuba nkomawo, ojja kuba nnyongera obbannyonnyola. Mbaagala nnyo mu mwenna bali ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe. Kimbasaba mugere maaso n'ogyegattako, kijja kuba kirungi nnyo. N'ekirala likinga video. Mbaagala nnyo mubeere bulungi, mweraba.